Zenjagala obategeza tulina ekizibu nti eggwanga Uganda first of all to investing sente mu research. Ne reports nezifuluma, ne reports tetuzikozesa. Kubanga singezo reports zikozesebwa omuntu awe yalivudde n'amanya ne yebuuza nti nkoze ntyo okulaba nga potential y'abanna Uganda eno ngikozesa. I normally tell you Ronze n'ogwama nti ekyebbeeyi ky'eggwanga the human capital of this country yefe. Njagala okutegeeza ffe buli lwolaba eggwanga lyo nga yeewola sente ebweru okubeezaawo budget yaalyo kitegeeza tunafuye as a country. So kino kyoyogera abakozi yenze naawe akola mu formal sector akola informal sector banaffe bakadama abali ebweru fenna government etuvunaanyizibwako okulaba nti number 1 we have a conducive working environment embeera etusobozesa buli omu oba otunda chai oba osika otunda manda kyonna kyokola whether formal or informal government kivunaanyizibwako okuteekerateekera okulaba nti wookolera wakuweesa ekitiibwa ate neeyo constitutional mandate era nja kusaba na Uganda mu nyanjula ya constitution waloze tuyita directive principles and objectives of state policy nti kyekivunanyizibwa ku government obuvunanyizibwa bwa government eri mu Uganda obuvunanyizibwa bwa mu Uganda eri government ye the roles of the state in development roles of a citizen in development ebyo womala n'obimanya womanyira nti government gw'okubanga oli mu nkola najja wano sagala kujjukiza nze najja wano ng'omukulu natula katebe tekansanyusa nga kalinga kasitulu era namugamba ne muga nti nze nakyoga namuga nti bakamawo bagambe eno radio ya ggwanga sisobola kujja kusita radio ya government netula kasitulu nenze namusasa namuga gumwana gwo mugongo genda kola ki omugongo genda kufa because you must be comfortable era mbebaza abakulu obutebe bakola ki babugula era najja nembasanga bataddemu ku carpet empene mbaga bali kutereza studio so omukozi yeah that is it buli muntu lw'omubeeza mu kifo n'abeera comfortable kimusoboza output abantu abamu tebamanyi buli wokola bwofunu bwowo omuntu omulimu otamukozesa maximum ligwofiirwa onsasula ate tonfunyemu so bino byemulaba number 1 unemployment rate emirimu okubula edda batusomesanga mbu tubasomesa for to be job makers not job seekers ekyo that analogy Milton ne mayor be for quite some time mubeere abatonzi b'emirimu sikunoonya era musamalo lita etteeka mpaawo atalikaaba mpaawo atalikaaba ng'ate gasaba anti musobola okugattibwa mu bulungi oba mu bubi so etteeka lino ndooza liyinza otuyigiriza gye bujja okugyawo kye tuyita selfishness luli tubadde nga baleeta etteeka ng'oli alaba terina buli mukwati atafaayo nakugoberera bazoganyiza ng'oli alaba it is their business kakati Katonda mulungi nti ebintu bino ebiriko ebimu tubirabyeko nga tukyali balamu era okuwangaala kuno kukulabya byotaalirabye Honorable Sibambi abadde abannyonnyola etteeka lino waliwo omu yabadde annyumizaako nangamba Honorable Sibambi yamusomesa n'amugamba omuntu yenna asomedde mu kiraasi yange ne bamala bangamba nti okola bwa RDC mu gavumenti ya Museveni ndi kwegaana ebbanga lyange lyonna waliwo looyo yaŋŋambye simanyi munoonyereze be yasomesa zitansomesangako naye bino ebigambo byenjogera nsobola okubiddamu era sobola okukwata Bayibuli nenjogera nti babiŋŋambye kati ng'agezaako kubagamba nti gavumenti eno ng'eteekateeka byeteeseteese ng'onaabiyingira olina okuba nga otaddeyo eriise George okulaba ky'oyingiramu naye mulabye obutambi obutambula ku social media ng'abaka bagezaako okulwana ekibadde kirwanya abakabaka bali mu retreat emunyonyo ekyabatutte bwe bukiiko obubiri akaaligo n'aka defense okuharmonizing etteeka kakati akakiiko kano bwe kafunye ebirowoozo okuva mu stakeholders ab'enjawulo bawandiikidde Attorney General ne bamulaga ebirowoozo ebivudde mu agencies ne entities ez'enjawulo Attorney General addemu abawe endowooza ye kwekyo for example okumubuuza Attorney General okakasa lino etteeka wali olireeta did you do enough consultation weebuuza ku bantu ba stakeholders abayina okuteekamu input technical input banayiga nasaba bategeeza nti amateeka gano nga tegannajja number 1 wabanga waliwo there must be a problem wabaawo ekizibu something to solve nti waliwo ekizibu kino era twetaaga okimalawo kakati bannaffe ab'oludda olukugu bakya identifyinga oba nekibanga kya identifyingidwa benna byabufuzi bano ogwawe genda mu kiyungu kuteekateeka technically okulaba nga bakola research beebuuza ku lugo ekikwatako lino etteeka ligenda okuva mu bakugu ogenda mu cabinet mu bannabyabufuzi batandike nabo okukola kye bayita consultation n'okugattako nga ba technical staff bakoze ebyabwe era nze normally nga abantu nti ebikola government bintu bibiri bannabyabufuzi n'abakozi ba government buli omu alina okukola omulimu gwe nga bwalina okukola ki nga bwalina ogukola kakati babuuza Attorney General did you do enough consultation agati twabeebuuzaako twebuuza ku prime minister twebuuza ku office ya minister wa
kwa internal affairs ne twebuuza ku Ministry of Finance ne Bank of Uganda mwetu mwawe yagenda kwa mangalinga alaga nti there was enough consultation kati nobuuza nti wabanga abantu yebuuza ku yebuli gwe yalaba in his own wisdom be yalaba nti balina okwebuzibwa kulwache etteeka lifunye a lot of resistance wabanga abebuuza ko number 2 ne bamugamba nti naye definitions ezimu nga a foreign agent a foreigner bano government interests oba foreign interests definitions ezo bitegeeza ki nga biyinza obutaba clear ekira penalties nga bibonerezo binene nnyo okusinga omusango omuntu gwabazizza emyaka gina 2 obuwumbi 2 ku 4 sente zino nga mpitirivu naga nti omanyi kino ekibazo tulina okigaba abantu bano tuddita okukanga baana okukangamu omuntu nga buli wakirowoozaako nti omuntu agenda kumpisizaamu ssente alabira ddala nga kugenda kufa so there are so many questions kyenasiimyemu nti akakiiko kawadde Attorney General time okureplyinga ku concerns z'abantu kakati ababake kyebasuubidde Munyonyo actually mistake emu Attorney General gye yakoze wadde siri lawyer but at least nyinako nange basics in public administrative law ekimu kye yakoze ensobi kwe kuddira yakoze amendment na reintroducing a bill empya nga reintroducingira Munyonyo. That was very wrong. Zina amendments yabadde alina okukola yali badde abawandikira as a submission from the Attorney General n'abagamba nti nange wano nnongoosezaamu naye ku advising akakiiko kubanga akakiiko kasobola nti let's redefine a foreign agent let's redefine public interest ebyo byonna akakiiko kasobola okukola ki okurecommendinga naye tosobola gamba nti bill gye naleta mu parliament ate kati I'm introducing a new bill ndeeta ekirala kitegeeza nti oteeka okuddayo ku floor ya parliament to reintroduce a new bill kakati ekyabadde kikaanya ababaka nti ye chair yabadde ayagala bakikuba evagalanda bagenda omulundi gumu ne bamugamba nti no tuteekwa okutambula close by close kawairo ku kawairo as a committee tukadiscussing now sovereignty bill nsaba okutegeeza omukulembeze w'eggwanga ife abazzukulu tugezaako okugamba nti sovereignty bill weetoolodde ogenda Sembabule ogenze kuyita Kalangala ku mazzi weetooloola okwate bukakkata ate oyo oyite Masaka mu town ogende Sembabule ate nga bw'oyita wano mu Lwera wajja kwanguyira etteeka lino mukkirize mugaane zino NGOs bambi bano bachachi bana abaana baffe babakadama muli innocent bino bisubi enjovu zirwana ebifubi bikola ki ebisubi bikala ekyamazima it's a political bill era njagala nkula the spirit ne bannaffe abalitembe tabakimanyi nti ono Kyagulanyi waliwo bagira ne bigambo ne bibayitira wakati bwe tujja no nga kumpe waliwo yangambe wamunaga nenda mugana mweteka kabalirete kati omuntu ova otya mu ggwanga lyo n'ogenda obulira abazungu ebizibu byo nembaga nemuza wotero omulalu mu kyama ng'ategeera gwolaba wogambira omulalu wotero omulalu mu kyama ng'ategeera bino zino ngero za Luganda season akati muzangana tulya namu nkugambye wotero omulalu mu kyama ng'ategeera gwolaba webuuze byebiri Milton bada kugamba nti omuntu watuukira okulinnya ennyonyi agenda abulira ebizibu by'omuzungu nga gwewo it's just a phone call away n'ebigere entambula kubanga office ya president eri wano okuliraana parliament teri eri nakasero eri kwebakayo eri state house kisulo kya president era buli amulumbayo muli babinyo musajja mujjako privacy ye muyina musanga wano office of the president ye office ya president so bino byonna nze nsaba ekintu kimu Milton tukakkane omukulembeze w'eggwanga akkiriza nti this is our country gana amateeka agakumenya okulaba butya bwona regulatinga ebina by'ebyobufuzi ng'olinga abiteekako akazo tekigenda tuyambaze country y'ensonga lwaki tulina ssemateeka tulina platforms bannabyabukufuzi abakulembeze zi iPod zi National Consultative Forum we balina okutuula leaders must listen to each other kyabulabe nnyo okubanga mulina abakulembeze abatasobola kuwuliziganya that is the only platform eri formal vakubine ebyabansi bambira usanga we nalemu mwabo bagenda mu state house ekironga bambadde gomesi gwa receiving ekirabo bambadde gomesi oli muntu ki so nze kyensaba Moses dineteeka nze nsaba era abaka ba parliament basayinize dda abenarem basayinize dda teeka lino era n'abatono ngwaye basayinize siteeka basayinize reporting ekkiriza nti etteeka likole ki liyite era waliwo ne minority report y'abatono egamba nti tuwakanya etteeka government chief whip Amison Obua ayisa abaka b'NRM enkya sawa 3:30 abakunga bambi mujje mugweyo tuyise etteeka lino ery'ekitiibwa kubanga singa mubate muzze kufuna kukola mu etteeka lyaffe terijja kukola ki
era bwemulabanga enkya parliament ejjudde ne corridor nga toyina woyita ye ensonga ekola ki yensonga etambula nga Ssaabakunzi waabwe si musango kubanga gwe mulimu gwe ntikunga bajje etteeka lisobola okuyita naye mu ddakiika emu nsaba okutegeeza eggwanga twonoonedde if singa omuntu akubalira ssente ezoononekedde wano nawe tutambulira ku sovereignty bill ssente ezigendedde waawo okuva ku tteeka gye lyava mpaka kati wetulitembese mpaka wano n'ekizibu kye twagala okusolovinga actually there is no problem ekizibu wekiri kwemanya lyanyi gayaŋŋano sigambwako nze bwemba mujja gwe mukulu Kyagulanyi bwemba njogera naawe nze ntula ku dining gw'otula wali ku mukeeka yet these ones are equal bwe baba batuulanga abakulembeze to discuss about the affairs of the country tutuula ffenna waggulu nenkubuza omwami Museveni ogamba ki ndi bwana Kyagulanyi ngamba kwe nti awukafu ffe tugamba Tereza Mboti lwakuba nti kati bayite bakyalina president ne DP yali baddewo as a political party DP ate ino omukulembeze yakulosinga dde agenda mu government eriko so kyengezaako okugiramu abantu abalala balakuba babiwanvuya mbu dialogue whichever it is gwe kyoyagala ogituma kyoba ogituma but mu ggwanga lyonna erikula eggwanga lyaffe this is a growing democracy tetunaba kufuna byabufuzi biryawo bya muggundu so kitegeeza nti twetaaga okuba n'abakulembeze abasobola okuwuliziganya naye challenge weeri kati gomeze sogenda kuŋŋamba naye omukulembeze wammwe Kyagulanyi era kuba ndaba simayiro gy'oteekako only that oyagala kuŋŋamba nti omukulembezeewo yataagala kwogera na mukulembeze aliko ndabye nga kyogenda okwogera naye kankikuyambeko njagala okubategeeza teri mukulembeze atayagala kuwuliziganya na mukulembeze mulala naye platform giteekewo fomo nga size kubeera bega nga size for personal interests naye nga nzize olw'obulungi bw'abantu n'eggwanga ogenda mu maaso sinze nsaba ku lwange biiru eyo zisinga nze mbadde omukulembeze w'eggwanga mbadde bagamba ne bwaba naye mulekerawo era naligamba ekiro wakiwanuka enkyanga nga ajje kufula no nga azze kufula enkyala ninge please withdraw the bill era nga sinaba kulayira nga 12 nsaba mpandise baluwa mpandikidde nupu mpandikidde kimwe namba ite muje tutule tuogere bayite bagane ffe tubasalira omusango